breaking mama ni tata nagenda bibye nasigala ne mama, and she felt so lonely nabanga alowooza teri amwagala kuba nti yatambula n'agenda n'asanga abantu mu bitundu ebyenjawulo like ku social media teyabamutuusaako obulabo obusinga ne ku ekyo kye yali alowooza. Welcome Esther Birabwa. Thank you very much. Oli otya? Jebale. Kale mkwana nawe jebale. I love your makeup. Thank you. And your smile. Thank you so much. You did it yourself? Yeah. Are you a makeup artist? Not really. Yeah, but I do love to make myself up. Oli mchala yefaako. Yenyabo. Yeah. Ovudde mu bitundu byawe. Well, nviridde zana ku Entebbe Road. Nviridde wembeera ne mama wange. Yeah. Mubeera babiri mwekka? No siblings? Oba bagenda? Siblings bakulu bali married. Yeah, bali babiri. Kati mami omuleseyo yekka? Omuleseyo yekka, sibawo yekka. Yeah. Okay, okola? Nkola. Nkolera ku Equatorial Mall, nkolera company ya videography and photography. Vita Storyline Pictures. I work as a secretary as well as a photo editor for that company. Yeah. Now I know why you know makeup. Those otulabanga oli tu editing ano galano kano kasige kikati. Ne katereza. La lipstick zino kalaba zesi. Okay. Nengo oli bulungi. Well, siri bubi nnyo. Siri bubi nnyo ne baza mukama nti yeah, siri bubi. It's a challenging life naye mukama asobozesa okubeera strong enough okujja wano, strong enough okumoving on n'obulamu. However much I've met a lot of challenges and struggles. Okay. Okay, Esther here was raped more than once. Naye byonna byonna bye yayitamu kati yavaayo atandikeyo creating awareness asobole okulaga abaana abawala. Some of these things, if we seek help in the right direction from the right people, we can actually avoid them. Buvumu, it's not a conversation you can be telling people everywhere. Naye yagambye kanzije mbeeko kyenjogera n'abazadde baffe tebamanya bye tuyitamu. Naye if they pay more attention basobola okumanya nti omwana wange kino kiyinza okuba tekimugendera bulungi oba step eno kyengenda okukola eyinza okuyisa bweti omwana wange. So let's be cautious as parents. So bitandikira wa? Well, bitandikira mu myaka egy'obuto. Nalina emyaka ndowooza nga 9. Actually era mu kukula tata waffe tetwalina family unit, twakulira wamu as a family nti mama ne tata we bali tukulidde mu nyumba y'emu. We grew up nga tata waffe alina amaka amalala, but he would come in every now and then ajja natulabako, but still there was twalina disconnection eyo kati waliwo nkwatagana eri awo nti oba muzadde akuliko nnyo biki basically yajjanga kutuukiriza byaze like mufunye ekyokulya mufunye biki, but then as time went on nze ndowooza nalina kuba nze yali asembayo ate baganda bange nga babeera nnyo mu boarding. So at that time nze nabeeranga ne mami ennyo kati nze yalaba nnyo ddala what was happening endolaba nga kyatuka ekiseera n'abeera nga takyajja. So bwe yatuuka nga takyajja nze ndowooza muli era ng'omuntu okuza omwana kibanga ndowooza planting a seed. When you don't take care of it, tejakula bulungi. So nembeera nga nina that disconnection, naye nga nina that empty void actually gye nawuliranga nga mpulira waliwo ekimbulako nga sikitegeera naye nga mpulira there is something that is not adding up inside me. So nembeera nga twalina ba neighbors nga mbeera ngendayo like ndowooza nga noonya eri essanyu lyesifuna waka nembeera nga yali yali abeerangawo teyali tampanya attention because naye kyemmanyi yali battling with depression. So nga naye tali that much emotionally available. So nembeera nga neemalirira neemalirira ate nga nze muntu eyeekuza amangu buli kimu nkikola mangu emirimu nagiyiga mangu so nga tanteekako nnyo attention yange agamba oyo mwana wange buli kimu akimanyi buli kimu asobola okikola so nga talina neeyo like oba kutijjisa mbu omwana yasembayo kunkuza kyekyo biki no saafuna that affection. So nembeera nga ngenda mu baneiba bange nga manyi ndowooza gye nkyosanga essanyu naye nga ku myaka emito nagendanga okweraba nga bwe ndaba basanyuse nga nziruka mu kinaabiro kyabwe nga nekwekanga nkaaba nga bwe nkomawo waka era mbeera munakuwavu so nekitandikira ddala ku affectinga nga mbeera seeyagala kati nitubeera nga tata waffe tugendayo kewuwe okufuna bye twetaaze then netukomawo enewaka until it reach a time nekibanga like it's a battle. Ng'otuukayo ng'olaba you're not welcome there. N'otuukayo ng'omusaba kino n'asooka kugamba takirina ate nga like mu bwongo okimanyi nti akirina n'omusaba kino n'akugamba lindako biki biki ate ng'ekisinga okuluma nti he had other children naye ng'olaba bba abafaako ababeereddewo so nekinyongerera oku affectingira ddala nentandika okufiringa not good enough about myself nentandika okubeera nga njaggayaga nga nina that desperation of looking for where I belong because nali ndakinga sense of belonging nentandika ng'okubeera nga
at that time ndowooza neebuliranga ngamba kati naye kaninakola kino ninakola kiri so nempita mu kusoma we yatuuka tata waffe n'atuuka n'aŋŋamba actually yali ayagala nkole sciences naye nga sizisobola whereas I was a bright student naye nga sciences zinkubamu so n'atuuka nantekerawo like an ultimatum n'aŋŋamba bw'oba tokoze sciences genda kwongerayo mu kusoma so era mu kusoma okwasembayo senior 3 senior 4 nasomanga sitaddeyo nabwongo nga manyi sina kyensomera at the end of the day nga ne senior 4 simanyi nti bangenda gituula so nembeerawo nga nekolera byange like yali akugambye ku S6 wano ku senior 4 nga sinaba kutuuka kati bwe natukira mu senior 4 natuuka n'aŋŋamba nze sigenda kusasula registration fee kubanga subjects zenjagala okole toli muzikola so I want you to go back in senior 3 okole sciences oziyite that's when I'll pay for you so era sister wange yanyamba nansasulira registration nga actually n'obwongo bwakivaako dda nze nga manyi sigenda tula senior 4 so nemaliriza okusoma mu senior 4 nemanya nti okusoma kuwedde n'okusoma awo wenyini era nafunanga emirimu gye nakola emitinitini nga ntunda obugoye mpolampola bwe nti okwebezaawo mu ssomero kubanga nali essomero lyaliko wala ewaka nga nina okufuna transport antwala n'okukomawo ng'oluusi okukomawo ntambula butambuzi so ezo na challenges nga zinakuwaza awo wonna nga tonda bakumaliriza ebyokusoma tewabeerawo baane waka you were always there with your mom just me and my mom most of the times our siblings babeera mu boarding naye ati we bawumula nga bagenda mu relatives oluusi sister wange yayagala nnyo tata waffe nga yagenda nawumulirayo ewuwe so it was so much me and mom ng'era ne webajjawo era kaseera kaba katini tetulina that bond as siblings so when namala okusoma senior 4 endowooza ebyokusoma biwedde sigenda kweyongerayo so I started putting in my mind kati ngenda kukola ki ate nga nasoma ndi mute bibiina ebimu babimbuuza nali nkola bulungi science gundi subjects endala so nembeerawo at that young age nga manyi ndowooza ebyokusoma biweddeyo neŋŋamba oba maybe naafuna omuntu nanyamba nampaka course biki nga tuli awo bwe tusaba ne mami yali takola yali takola actually yali takola kati bwe natuuka senior 4 vacation eri kumpi kuggwako a relative of my mom omukyala bamuyita Kaddu Maxine ayina eyessomero ew'obulenzi n'amukubira n'amugamba muwala we yakola atya biki ndowooza ya mukama yakikola n'amugamba yakola bwati byamukubamu n'agamba naye asobola okufuna combination kati ate awo ne banzija ku maama wange ne bantwala mu boarding koze essomero lyali wala of which nali siyawukananga na maama wange nga tuli so attached kati okubeera mu boarding school neki affectingira ddala nnyo like my mental illness neyeyongerera ddala okubeera embi nembeera so disconnected nga biki byokola ebyolekayo state of mental health pardon me biki byewalinga okola ebyalaga mu beyond mentally well I used to cry a lot nabeeranga nnyo depressed n'okubeeranga nga siri musanyufu even in school n'abaana be nasoma nabo ndowooza bakimanyi nze muntu eyalinga asinga okukaaba kati nga challenge eriwo nti nali siina muntu ambeerako awo nnyo ate n'omuntu like abantu abalinga baliwo nga baguardians bange nga nabo yali sister wange nga bavubuka bato so nga bandekayo okusomera ebiseera ebisinga on visitation days nga tebankyalira mami yali awo nga atandise okulwalalwala ayina ebirwadde pressure bikina amagulu nga gamusumbwa nga tasobola kutambula ngendo mpanvu so nembeera nga ku ssomero nga finding a challenge abaana balala babakyalidde already nina this emptiness gye nina from being young nga abaana balaba bakyalira gwe tofunya kukyalira oluusi nga bangamba tetujja kusobola kujja katukusindikira esente okusinga okwonona transport n'obeerawo nga mfeelinga that emptiness ate nga newokuba ewaka amasimu ba if you need some support nga there is no one to really call nti neetaaga kino nga ate anti woyo eyakutwala ku ssomero well ye yampa buwikifo teyali so much involved in our life yali so close yali relative wa mami so nga tali so much involved in our life so ye yampa buwikifo and everything was offered there on that bursary so nga tali knew that much involved oba kumanya kikubanga yali amanyi mami wange waali ne baganda bange maybe so nembeerawo nga I'm just disconnected nentandika nga okubeerawo nga neekyawa nga mbeera ku ssomero neneekyawa nempulira nga bintamye naye nga ziwewo njagala nnyo okusanyusa omukyalo oyo nga saagala muswaza njagala opportunity jampadde at least mulage nti I've done something so then nentandika okuddamu okurefocusing of reading okuddamu okusoma kuba ebyokusoma nze byali byantama nga tata wange yabintamya so nembeerawo nga nentandika okusoma mpola mpola nga saagala nakubeera involved with boys nga saagala kubeera nti bakuyambe ne bakuwa ekifo kusomera ate ofunye embuto bakusanze n'abalenzi ng'ebyo binasaagala kuswaza mama wange so nenfocusing nga nensoma I actually didn't do so bad nakola head literature though literature samukola bulungi nti I was the only student in school ate nga tewaliwo teacher mainly he was a part-time teacher so nankubamuko but the other subjects nazikola bulungi
then after vacation like era nalinga njogera ne sister wange ngamba bova mu somero ino okweyiya kubanga you know how we are embeera gye tulimu ogimanyi nabo bali tebali bulungi ya tebali bulungi nga struggling nangamba embeera gye tulimu ogimanyi mama waffe embeera gye alimu ogimanyi you have to olina okweyiya tetulina okuyamba mama waffe so ng'era kuva dda nga njagala nnyo okusanyusa mama wange kuba nalinga ndaba ennaku gyayiseemu kuba nalinga nnyo naye nga mulaba akaabanya ebiseera ebisinga teyeeyagala so nga ninamu kino ekintu I want to make my mom proud, I want to make her happy nga omanyi maama omuwe ebirungi so nvudde mu ssomero my head focus is njagala kunoonya mulimu kuba nali nkimanyi there is no chance of university ka business konga ka business ngeri gye nali mu boarding nenkavaako so era actually awo mu vacation nagezaako bikwasaganyako naye nebigaana because of my mental illness nga nina challenge nti bwentambuza engoye oba abantu nebagaa tetugenda gula biki nga kine engeri gye affectinga nga nekyawa nga nkomawo waka ne ngamba bintame bino mba mpulira nga njagala nakwetta ne nga tebigenda working out biki so nensoka nkiyimirizaamu ne ngamba kansooke ngezeko okukola ki actually awo kati bwenatandika okubeera ku Facebook awo etandise oku tewalinayo hope yagenda ku higher institution no kubeera nava mu ssomero nga nkimanya I wasn't so sure this lady is going to help me ate neyongeyo ku university ngate neno ewaka manyi there is no one that's really here kwogerako ne daddy actually when agenda tetwaddamu when navaayo after all those 3 years nabeerayo for senior 6 and senior 5 we had no communication naye waliwo weyambuuzaako natandika okubuuza mbu omwana aliwo omwana mwamuteeka biki so after school nengende nemugamba nabadde nagenda kusoma biki so there then era connection nevaawo so bwe navaayo actually tata waffe yalinga yatuteekako obusungu ndowooza obwenjawukana nga tatubeerako nanyo obwenjawukana ze balina makati gaffe ne mami ate ng'ayagala nnyo tubeere ku side ye kati engeri gye twagana okubeera ku like okugenda nti tubeere naye tulekewo mama waffe nekimunyiriza ddala naga ndowooza abo abaana kambaveeko so ate oli sister wo wagamba webaali bakwatagana nnyo ye yamuweerera yali agenda muweerera naye era nga womanyi like yali agenda muweerera naye no kuba nzijukira yagendayoko nga mutwalidde like university papers biki n'amubuzaabuzaawo era nga omanyi ng'olaba byakusika mu ggwanga olaba omuntu alina kyogenda mugyamu so naye n'amwesonyiwa cause actually yali amugambe n'omugamba at least amusasulire that startup for her she will pay for the rest then he was like oba n'amugamba biki naye ngalagadde like mundeke yasibyaliko so when I came out of school naye nga yali mwami nga akola yeah he was a very rich man actually musajja mugagga yali musajja mugagga so when ava mu ssomero ng'omuto my head is like I need to find a job I need to n'okwebeezaawo kati awo nvudde mu ssomero ntandise n'okubeera ku social media awo Facebook atandise okubuminga awo mu myaka gye twamaliramu okusoma atandise okubuminga whereas WhatsApp yali tanaba kujja so nentandika okubeeranga nnyo ku Facebook kati ng'engeri gye nalina that emptiness nga looking for where I belong noonya omuntu anampa attention noonya omuntu anambeerako so I meet someone on Facebook ankwanye nga manyi sibeerangako n'abalenzi nti okumanya nti abalenzi like boyfriends and all that nabiwulyanga buzi naye nga I've never been involved so this guy tufunyeko encounters netumitinga like twice he seems nice already nze ndi innocent series so much exposed ng'abaana balala bamu babeera nti balalulalu bamanyi bino bimanyi birinze nga I had that innocence when I know good yes so I trusted him at that time I was even a virgin mubuuliddemu nemugamba I'm not ready to do this and this he's like yeah I'll wait for you so netubeera waawo so in the essence of everything like mweyembeera naye ng'ebiseera ebisingira nabeera ng'ewaka nga siba musanyufu nga mbeera munakuwavu already ewaka wamubuulirako ntifunyeyo olulenzi nasasooka mubuulira nasooka atyo kimugamba so nembeera awo nga mbeera siri musanyufu ebiseera ebisinga obeera oli awo ekintu nekikuba bukubi n'onakuwala ng'olaba obulamu bwamwe tebuli bulungi maama we ali munaku naawe tolina kyoyinza kukola muyamba so one time bantambula ng'ennaku essanyu gy'olinga ly'ofuna weyogerako n'omulenzi njogerako n'omulenzi ye wali omubulidde by'oyitamu well nali mubuliddeko a bit of me nemugamba tuli bwe basically ng'amanyi I'm just with a single mother tata waffe tali mulamu bwaffe naye nga gyali mulamu so basically namulaga that side of me nga mulaga nti ndi muntu oba munaku ndi awo nina ennaku nga era naye engeri gye yali omukuluko kuba yali ku university ndowooza nga ndaba kuba ze nali mutoko nga ndaba the innocence in me so we natuuka mba ntambula ku kyalo nensanga omuvubuka gwe nali manyi tukuze tumulaba ku kyalo actually yalina musajja kuze mulaba ku kyalo n'ayogera nange agezezaako okunkwana ne mugamba I have a boyfriend biki nangamba kati oladdako era encounter yaddako nambuuza okukola ki oli ku ki ne mugamba ndi mu vacation but I'm looking for a job
nangamba okay nangamba kati within that time nankubira simu nangamba Albert funyo wano, some people call me Alba, nangamba Albert funyo wano opportunity ku company ya Fengate, actually motoka ya company njiraba ajivuga nangamba tugenda recruiting abantu nali badojja nkuwa forms nozijuzamu so that you can take this opportunity of no mulimu. So nemugamba you know where I live kuba bisayo singa yankubiranga nga ali around my area nanga ndi wano kumpi ne wamu bichi nemugamba forms zindetete nangamba toja sobola bijuzamu ze ebi company information za jimanyi, so you have to come to my place tujuzemu ebintu bino. Nemugamba kati kwe kutyamu nemugamba gwe juzamu bya company byomanyi then zoja kumpa forms nange nzijuzemu bimanyi nja kukubira in case of anything I need to know. So he's like nagamba Alba cheka kutoyagala kola bichi kati having this desperation of wanting something to do na ina soka nemwesonywa for a while, a few days a week nemwesonywa kati la lubalumu ntambula era mami yali antumye n'okuntuma naye ng'era siri musanyufu ne musanga nangamba Alba naku opportunity okujja okufuna omulimu gundi recruitment egenda kuggwayo oli awo oli mu kweraga simanyi kiki olikozesa if you don't want to get a job si buli omuntu afuna an opportunity kati in that state of mind ne mugamba okay tugende performs but sigenda kutuukawo tugende bwe tuba tujja funa we tutuula tujuze forms zino. So yali atambula so nga omanyi ndoozera abantu nga abantu already mubazi ndoza nalooza yalina ebifo bye ndooza gyatwala abantu be byakolera to me my thinking n'abaako ewalala wambuzabuza okuntwala kati nze in my head I'm like bwe ngenda naye ewuwe gye mmanyi gyayinza okumuhamingira biki so nangamba nina wano wendaga tulina be tudroppingawo then we go up. So we want to say I don't want to go so much into the details nantuseeyo nambuzabuza nyingiza ennyumba we yanyingiza natandika okuyomba nange natandika okungamba mbu gwe oli muwala mweragalaga nkulabye kulidde kuno ku kyalo weeragalaga mwefuula abakabi kirabika tosobola kwagala muvubuka wa ku kyalo ne mugamba nakunyonyola I have someone nangamba kati nkuwadde omulimu oli mu kuneeragirako biki ne mugamba so bwe bibanga bye bino nkutya atanaba kumpa forms olwayomba mukutyo okunji ne mugamba you know what sinenda banga gaya atandikidde ddala okuntabukira ne mugamba you know what bireke n'omulimu gwo sikyagwagala let me out and I go. Kati it was a room, it was a room, a home yali room ya muntu I believe nga maka ga muntu so mukutyo okunji ne mugamba you know what sikyayagala mulimu gwo ndekale migo kati awo mukumugamba ndekale migo we started fighting nangana okufuluma so in that fight natya nnyo nengamba kati obampoga already ndi ku kyalo kwenkulidde mama wange waali nga sagala sirina nange je ntandika mukugana ngamba nazze wano nintambula nintuka wano atempoga ne bagenda kunda bagenda of course abantu bajja kundemminga kuba abantu bali so judgmental. I just got scared actually bibi nana birowooza nga in the essence of everything obanga kiri kumpi kuggwa and then he forced himself on me. Then after we amala ninjagala okufuluma agenda okugulawo nga laba wali abantu bebweru ndooza nayoza ngo to just burst out and go crying to them nansindika naddamu nankomyawo munda ne mwegalira ne mugaba mbindekaawo kati kwe kutane ngabo bagenda kunzito bagenda kunkola ki. Then after a while waliwe bava waliwe motoka he let me out then he started following me kati awo nentya kati oba yali amanyi ngenda ku police oba nali ngendawa nanfollowinga kwanza we nafuluma natambula butamuzi nga sibitegeera then I walked nentandika okutambula nentandika okungobera ngenda okutuna buli wentu nemabega ndaba ngobera then after a while I lost him nemala nizaawo obudde bwali buzibidde ddala ng'obwongo bwange ndowooza nga nali nkaaba bukaabi sinza nakugamba nti nali mmanyi bwali buzibiridde naye ng'era abampitangako nga bandaba nti nkaba naye nga omanya abantu tebasobola kufaayo nnyo nti obadde obadde ki so nentambula nenzirayo ewaka wenakoma ewaka mama we nambuza gwe obwedde oliwa nemugamba namitinzekaawo mukwano gwange naye nga tasobola kiraba nga nekwekereza nti ndi mukkaba nemugamba mitinzekaawo mukwano gwange obwedda gwendi naye then neebaka actually when neebaka at night that is when I found out that this person had even taken away my innocence and my virginity and then in the morning nenvaawo ewa mami nentandika okugenda okusiba ewa sisita wange kuba yali kumpi nga sagala mama wange andabe kuba te sisita wange yali nga tasiibaawo ng'akola so nentandika okugenda nga nsiba eyo sagala ndabe state gye nga nsiba eyo nga nkaaba so nembeera awo neŋŋamba sijja kyoge sigenda kibuliako omuntu n'omu nensirikira ekyama kyange until after a while when akibulira mukwano gwange actually naye nambulira nti going through the same challenge nangamba don't worry you'll be fine. With the same person? No, it was with a different person. So after that, like our boyfriend wanga temweze naku ngali mu communicating ambuzo oli kuki you're not communicating because nali sikyayogera naye bulungi nga nebuzo bamubulire kyantuseeko will he see me differently nenkisirikira kati paka we yantuuka nangamba Albert weka tugenda kwawukana
toli mu communicating nange toli mu kwogera nange bichi ne mugamba kale I'm going to find a day and come. So after like about 2 weeks ningendayo when natukayo natukera nkaaba ngali mukungamba kati oli waneeno you not first of all you don't do anything for me as my girlfriend tulina kyonkolera oli waneeno you don't communicate with me nebyenjagala nze simanya mbeera n'abasajja ba boys I talk with the boys they ask me what do you do with your girlfriend I have nothing to tell them bichi so he started pressurizing me already and I'm still battling with this other thing so before nalinga like nagenda yoko at his home but nothing would really happen it's really extreme because nali namugamba I'm not ready so when I got there he's like being alimu kuyomba nanga already I'm crying atatuka tena maana uncomforting anangamba no Alba sigenda kukola chi like sigenda kwa ukana now I love you but at least now I know kulaga like your duties as a yeah you have to show me that you love me I'm not going to keep like this atesagala ko cheatinga ko bichi ne mugamba I understand but I'm not ready so mukun comforting I'm thinking he's comforting me I'm thinking I'm safe all of a sudden this person like just starts like becoming different so he starts like aina byankola bestegera ne mugamba like what are you doing nangamba Alba you're supposed to do this for me you're my girlfriend sagala kola chi sagala kuchitingako if you don't do this I'm going to cheat on you or we are going to break up so he forces himself on me as well ngatamanyi na chali chintu seko then after that I just sat there and started crying kati nze mbongo already engeri just afuna kwagala from my father nibinali mpisemunga obwongo already bwachankana danga manyinzi kireka ngenda kubeera munnaku ngenda kubona abona even the first time omuntu we hurting and ngamba kireka this is what I'm supposed to be dealing with this is what is supposed to happen to me and then even the person that I trusted the person I think is my boyfriend has also done the same yeah ningamba kireka nze munaye nina kuyisibwa bwenti so I remember era navaayo nenzire wakanga ni mu taxi nakaba actually kubombuza abantu banda banadayo mu taxi nankaba but no one would even ask naye nga I'm hoping oba waliwo omuntu ambuza mwalo obadde ki nenya taxi yali akulinanye no one asked nenvaayo nenya taxi nenzirayo waka era nentandika nga nze ebintu byange byesirikira kyekyali ekizibu nga soogera nensirika nembeerawo nentandikira ddala okwekyawa you didn't trust your mom. Well, I used to like the yeah, I didn't want to traumatize her because yalina pressure ngataina ne that issue of depression so ngabeera wakaba nze kimanyi mama wange ebiseri singa ngabeera akaba all the time ngomusanga n'omubuzo okabira kinagamba nze nsaba nina obulumi bwange nze mukaddi obulumi bwange bwebukadde bwebunuma biki so ngamba we nambulira kino tekimukole bubi pressure we nambulira bino nengamba kambisirikira ebintu byange kubeera kuva ddanga nesirikira ebintu byempitamu so nembeera nga ndi munakuwavu kati awo we namala ndowooza nentandika oku. Did he continue communicating? Yeah, he actually did. He actually did communicate. Yakuba simu yaweereza masimu agaweereza message ku WhatsApp nga yalabira that nothing taina kichamu kye yakoze. So after a while nensalawo communication is cutting her off and then moving forward awo nga nenfuna yawo ndowooza after okuwanguya nnyo nenfuna yawo obulimu ne bampa yawo omulimu naye nenvayo because of mental illness nga ndaba I'm in a place where I don't belong nokukola nga mpulira sirina mu mutima gwagala kukola nga sibeera musanyufu nenvayo ku mulimu gwe baali banfunidde then after a while sister wange nangamba gwe va muzannyo olina okukola tewali agenda kulabira sinze mwana wa mama nzeka naawe olina okusupportinga mami oli mukulu otandise kati okula biki kati awo nvuddeyo ntandise okubeera oli namuleka ntandise okuyingira obulamu like mu mind yange ngamba I think people are just supposed to hurt me so nangamba olina okufuna omulimu biki kati awo ne banyigiriza ne banfunira omulimu wa restaurant kwe banfunira omulimu ne baawe kati mutandika okolawo eyo restaurant nga nkola n'abawala abakula obulungi bawala banene nze ndi mutinyi nga ki affectinga nga nkubirira ebiseera bisinga nkubira mami ne mugamba mami siri musanyufu mpulira n'ekyayo ba neesuulire ne ku kizimbe enfe nangamba ate kiki ne mugamba siri musanyufu bano abawala ngolaba babeera bajja ne bagamba nze nfunye tiipu biki nga gwe tufuna tiipu nenekyayira ddala then one day a man approached me nga musajja mukulu ddala nambuuza mwana gwe okola ki wano kuba engeri gye nali nnyo omutini at that time ate nga nkyalimu n'obuto nambuuza nga ninga ka baby nambuuza okola ki wano aren't you supposed to be in school ne mugamba well namala senior 6 naye sembirayo ku university nangamba lwaki tolina bazadde kati ate weyambuza tolina bazadde taata waaliwa biki nentandika okaaba nangamba tokaaba sagala okaabe tugenda kwatagana njagala nfuna engeri gye nkuyambamu obulamu bwo bukyuke njagala nkufunira omulimu my wife works at a hospital njagala ogendeyo obe nga okola kwera eddwaliro nga wofunya ne maama we eddagala ery'obulwadde bw'alina
bichina ne mugamba kale nangamba kasagala kuwanfuya nnyo sagala boss yali client ku restaurant ne mugamba sagala boss watu labe katogera bingi, let me just give you my number, we shall be in touch now and pay you. So we exchange numbers na beranga nkubira ne mugamba actually nze no mulimu njagala guvaako guno cause it's kirimu bringing her down. Nangamba tofaayo. Well, ekisinga ku bringing her down. The beauty of the other girls and just the fact that walinga bangamba like nga tewali wampa attention. Nga omanyi obeera omwala nguli abawala banno. That time uli ngamba hey bunze pampadde zitipu nga gwe tozifuna then nokola ennyo nga tukola nnyo. Nga tukola nnyo nga bimmenya. Naye nga sente ze bazibawa. Nga they were paying us. Naye nga tukola nnyo. Nentukanga mpulira bimmenya, it is too much. Ate ng'olwedde sisange ngamba tovaawo omulimu ogwo olina ogukola kubanga bw'ovaawo tetugenda kuddamu kunoonyeza mirimu kubanga ogwasooka gwe baali bagunfunidde. So nembeeraawo nga ndi like sisoavaawo because sisange yangamba tovaawo ogwo mulimu olina ogukola biki that's a good opportunity. Naye nga buli ogwasooka wavaayo navaayo nga mpulira the pay wasn't good as well nga mpulira saagala kubeera like abantu benalinga nkolamu nga bakambwe kati nga atenze kiba kya affecting a mental state yange ngolusi bweba like I used to work well naye ngolaba they don't appreciate ate nga the pay is not so good nga ndaba kinyigiriza kati wenatuka nembagamba no nembagambako about the pay ne bangamba sife bananyini wano biki you have to talk to the people that are supposed to like the boss biki ate naye wenayogera naye nangamba munaye emirimu bwe gityo not everyone gets the right pay ate already nga nze kinyigiriza ndaba sina na kyenfunawo so I left. So after a while this man like contacts me ne mugamba buli mungenda vaayo nangamba tofaayo ne bwovaayo nze ngenda kuyamba naye nga yali akututeeka ku ddwaliro lyakusuubiza no kati okusooka yangamba I want to come home ndabe maama so that mmanya gy'obeera era we yatuuka nga akola program nga gyewaka ng'alaba mami namugamba mwala wo njagala muyambe era njagadde nzijjo ndabe in that wakugamba nti ali nange bikyomanyi gwali naye nagamba munnaye nafunye kawala kange kati kano kawala kange biki nenga okay so nembeera naye awo nangamba kati njagala nangamba ina passport nemugamba nangamba ina driving permit biki olwakutwala bwe nangamba mbo yagala mbeere ready nangamba mbo yagala mbeere ready ismaya we bampa omulimu opportunity wejjanga manyi okuvuga nemugamba nangamba njagala okuvuga njagala ofune ne passport tomanya anything can come up that passport is very important mugamba okay olwakutute mu driving school tanabo olwo bibi nabyogera olunaku lwajja okulaba mami nangamba njagala nkole benchi kati as he left he told me njagala nkole ki ojje tukole ku bya passport tujuze forms za passport then ebisigadde nja kuba nkugamba. So that day he called me okugenda okufuna passport I actually found out omusajja yali agala kunkozesa. So you know omuntu ng'akulabye mu mbeera gy'olimu alabye weakness n'ayagala okukozesa. But luckily enough I survived him because natuukayo n'aneefuulira. Ne mugamba what are you doing? Nangamba Alba oli muwala mulungi. Watuuka wa ku mulimu wakaawe. Yangamba mbu nina offices ze ŋŋendako. Nandagirya kati ze nga manyi offices ze ŋŋendako. Ŋŋenda otuukawo ng'ate ndaba ali dress casually. Nangamba you follow me. Ŋŋenda okulaba nga ntwala wuwe. Menatuukayo n'atandika okwagala tokunkwata ayagala kuwansemberera nkola waliwo omuntu naye n'amutuma mukozi w'ewaka n'amutuma naye ng'era ali ku apartment kati kwolwera nagamba if anything happens to me I'm going to scream nagenda olaba nga ali mu kunsemberera nkola nemwejjako ne mugamba no this is not what brought me here. So nenkitegera ne ngamba kati ya targeting analaba weakness yange nalowooza nti agenda kunsuubiza eggulu n'ensi and then I give in ne mugamba no kati wali otandise okulabuka because of that previous experience. So nenziruka nenvaayo then I went back home nembibulyamu mami nga naye musajja ate nga actually ye nali mbulooza na musajja mukulu because he told me you are 62 years. I'm thinking this is almost my father. Era ne bwe yayogeranga nga ngamba oli kawala kange biki I'm thinking okay I find mfunye taata bulijjo gwe nnoonya gwe njagala ofuna gwe mbadde nga sirina. So ngendolanga n'omusajja naye kyekimu. So after that I started like okubeera mu bulamu nga nti abantu ngamba kireka buli omu agenda kunhatinga but as well nga kyeyongeredde ddala oku affectinga my eyasooka oli yali akusuubiza guli omulimu tewaddamu mulaba saddamu mulaba actually and after actually when namala coming out with my story and talking about it someone approached me kuba yali akuze naffe ku kyalo ne mugamba I think you even know the person who hurt me nambuuza yani ne mubulira amanya g'omusajja nangamba oyo omusajja baali bakwata omukazi bakwata omukazi they were like over 3 boys then omukazi we yagezaako okuwugana ne bagamba mbu mubbi omukazi ye mubbi so they beat the woman to death. And then we bamuku omukazi yali mufumbu bawe nagezaako okufindinga justice nayagala babakwate so he ran out of the country and that is why he saddam namula ne mugamba kyaliwo ddi ne mubulira the year nangamba exactly in that very time ekyo kintu bwe kyabeererawo so he was a rapist. Yeah
So after that nentandika okubeera tell on your way from his house where you experience yasooka to home ekirowoozo kyakugirako nti ngende ndope. Well nali omanyi munsi like in our country the system jetulina babeera batugamba omwavu tasinga musango ate bw'oba tolina ssente you can't follow up a police case. Kati nga bwe nkunyonyodde nvudde mu family where sirina na family nti eri awo nti oba any support oba any financial support ngera in any way if I'm to do anything nina kiyingiza maama wange ate already nga I'm protecting her ate ngera ne we nakimugamba ndabira ddala tetulina na bitugenda tandikira ate nga wobimanyi wano ebiseera ebisinga if you don't have money so following up case nogitekamu obusente bwate at the end of the day notafunamu so nga your mindset jenina nga newogenda ku police they won't really do anything for you if you don't have the money to back it up. So sabiroza nakombo ba reporting over anything. Okay, but what do you want mami no mugamba about this your father what your sons? Ni mugamba omusajja bada akoze bwati ne bwatira yakaba bukabi because bambi she really had that hope ngamanyi this is a genuine person. Afunya muyamba azine waka nga omanyi omuntu wa kitiibwa mumuwadde kitiibwa ze waka she just started events abasangibwa ku Anet Plaza. Okay, thank you so much for keeping it Mwasize Mutia. Yes, we do apologize for the hitches as he same katono na tukomye ku Spark TV. Yes, abatabade nafe all through the other side. Tuline Esther Birabwa, mwana muwala muto, who's gone through quite a number of things growing up. Byatandikira ku bazadde be bwe baafuna okutategeeragana, makanega breaking nasigala ne mama nabanga feeling a gap eyo taata obutabeera mu bulamu bwe wakati awo n'asoma mu bugubi sijja kuweerera bw'otakola kino n'ayitaayitamu n'amala kwa senior 6 and then natandika olutalo lw'okunoonya omulimu. Family si eri awo eri obulungi eya maama wadde nga taata yalina kasete naye nga yabeesalako tayagala kumanya. So wakati awo she met some people abamukozesa as in raping her. Mental health ye nebeera even more affected. But eventually, Botukomye abadde olwazeeyo wa Katonda at some point yakyawa Katonda because she thought he had also neglected her after okumusaba bitereere nga tebitereera n'asooka n'amwesonyiwa. So era ne gye yaddukidde ageza okulaba nga n'abantu humans nabo tetuli bangu. She's going back to her God. Yes, Esther. Oddayo mu church ku luno n'olokoka? Actually nalokoka. So when nalokoka nengenda mu church yali abantu betwali tumanyi, they were family people in-laws ba mukyala wa brother wange. So I was thinking wano wenzize at the pastor that was there nga ndabira ddala I've always like nalinga noonya that father figure. So nendabira ddala nga nfunye omuntu maybe gwe nsobolera okuyita taata kuba twalinga tumita taata. So when natuukayo mu church nga nzize n'ebizibu byange omanyira bw'otuuka ng'olina by'oyitamu byeyambulule nga manyi I'm looking for that place wengenda okuwummuza omutima gwange wengenda n'okukyusiza obulamu bwange. So when I got there given nali nina the mental illness issues nali nina a problem of saagala nnyo omuntu kumbeerako nnyo kuba kyalinga kinzijukiza taataffe yatubeerangako ennyo n'abeeranga mu actually ffe mukula ng'ebiseera ebisinga when you around your father ng'obeeranga ali mu nsobi buli kaseera ng'obeera gobuli kaseera obeera okoze kikyamu ne obanga omu meetings omutima gukutyemu kubanga obadde otambula n'otyemuka n'ogamba nina kyenkoze kikyamu. So nga saagala nnyo omuntu ambeerako nnyo kumpestaringako nga bakola kino kola kiri. So when I got in church ngenda olaba ate ne pastor naye nga mbeerako nnyo ebiseera ebisinga nga wawe mba saagala nga emotions zaagala agenda mu church.
ningamba leero sigenda saba nakubye nakuyombesa lwaki tewasabe biki ate ng'ovuki ne taata affe yalinga akirina nga tugamba lwaki temusabe waki temukoze bwe muti lwaki temwageze ku kyaki mwasabe saameka mwani babulidde ku biki bwe bityo kati ngino olaba nga naye ayagala tembeere so much involved pastor so much involved in church mbere nnyo ate ebintu bye nali simanyidde engeri gye nali nga like neekuumira mu gyendi like on my own so natandika nga okuŋŋamba bw'oba tosabye olina okuripoti nga lwaki tosabye biki ngenda olaba nga ate naye ali mu kunfukira oba like ali mu kunfukira like a burden already gye nnina kubanga at that time nze nali mpulira nga I just want comfort njagala okunkwata obulungi naye nga wali omubuuliddeyo story nali mubuulidde musambuulira everything that had happened to me naye nali mubuulidde about my mental illness issues nangamba actually abimanyiiko wamanyi depression because he had also gone through depression biki ne mugamba actually nkirwanyisa nina depression ne anxiety kubanga ebiseera ebisinga nalinga seebaka nga ndowooza nnyo ng'ebirowoozo biyinza okujjirayo ekiro tulo ne tukubula appetite ng'embula nga serious saagala kulya byonna ne mbimubuuliramu nangamba byonna biyitamu mbimanyi nabiyitamuko biki so after a while nentandika nga okulaba ne church gye ŋŋenze naye sifunye ku kye mbadde neetaaga so I started like again being very depressed nenzirayo era okubeera ku ssimu kuba nabeeranga I think I was obsessed with the phone nga mbeera nnyo ku ssimu nga ssimu ye mukwano gwange era ekisimu neekutukako obuzibu nze ninza n'oggwa eddalu nga saagala kintu kyonna kutuka ku ssimu yange nga bw'obeerako bookola ki mbeerako kulugera n'abantu mikwano actually ebiseera ebisinga nga bembuulira nze ensobi gye nakolanga nga buli omu mubuulira ebizibu byange nga buli gwensanze nampa that attention mugamba mugamba nga be batandika conversations with you or ebiseera ebisinga be batandikanga oluusi nga mbeera awo just idly ningamba let me text this person noyogera naye olaba conversation friends obamanyi before oba not kubamanya but virtual friends the virtual friends on Facebook so ningamba olabanga conversation oli okulaba oyogedde naye abamu nga babeera rude abalala ngulaba bali nice kati olaba afunye abadde nice nakuwa that attention n'omubuuliramu n'omulaga biki nakulaga nti ayagala kuyamba ate aziwera ogenda olaba nga direction gyakuza eriemu where people used to hurt me so then nentandikira ddala okugetingira ddala okwekyawa nengamba natuuka kiseera nendekerawo okuddayo so even like within that course of time nga ndi ku Facebook era ne meeting again a person that nali mbadde naye friends for years nga manyi ono mukwano gwange mubuulidde nga namubulya buli kimu actually kye nali nga mpitamu ne life struggles and everything and he actually as well ended up like hurting me which I don't want to go into na hurting the very same way other people hurt me so after that day actually kwolwo bwekyagwa ekyo navaayo nengamba you know what that time for the first time I blame myself ngamba you know what bino byonna ebikutuukako like at least biri ebikutuuseko yes but kino this is your fault so when I started really blaming myself nengamba why did you think it was your fault like you didn't learn from the previous I was like you should have known better biki nengamba wali bati tokola kino nakino so when I started blaming myself I started actually hurting myself wazijukira like I was scratching my body nafunanga buboto tops ni scratching nga mpulira pain munda jenjaga nga nsiba wa sister wange olwonvayo wa mami ku makya nengende wa sister wange nensibeyo nga mbeerayo nzeka mami nga takubuuza obeera osibanga wa well yali akimanyi ngendayo wa sister wange kuba teyalina mukozi amuyambako wakati nga alina abaana so nga akimanyi mba ngenze kuyambako ku mukulu wange so nembeeranga eyo nga nsiba nkaaba until one day like nabeeranga mu nju nga abaana bagamba my sister nga bagamba mami eti abeera wano ng'akaaba mami eti abeera wano ng'akaaba so until one day when I took it was just one day kuba nagezangako luli ekirowoozo nga kijja okyokwetta but I would not do anything nga kijja nekinzija nimala nenkisomye nga bino byewe scratching nga ne bottle tops sister wo teyabiraba nga it used to scratch my thighs nga tewali yali amanyi kye nalinga mpitamu actually ebiseera ebisinga bo kye baalabanga nabeeranga munyiivu era nga sisanga abeera awo nagamba muwala we abeera wano ng'anyiizi simanyi kikyamutuuka kuba yabaakyo babiki buli kaseera abeera anyiizi ngera nze ebiseera ebisinga ne biba mikolo pati saagala bibeeramu I don't want to socialize with people mbeera nsirise kuba ebiseera ebisinga we nabeeranga mbantu nga I end up like getting depressed nga bwe ndaba abantu bali mu kusanyuka abasanyufu nze nga I get depressed so after that like abaana tewabakubanga waliwo ekiseera era tukanga ngamba kuba sijja ku like I won't lie nga obusungu nina obusungu bungi I had anger issues ng'oluusi ne waba omwana akoze ekintu kitini ne mukuba toli bwe mala omukuba ne ngamba ate kati oba omwana ankubye waaki so ebintu bwe bityo but it wasn't that bad though nga nalinga kiri mu kuva mu my mental illness so then one day that day actually natuula nali ntunudde wabweru nga ndaba omuti ekintu ekingamba omanyi genda ogula omugwa ku dduuka wedde
nga mpulira ddala I've lost control of myself sikyalina sikyeyagalirako ddala olwo nga n'emikwano gyonna ndabira ddala ensi ngolo nejja ne kunsi kwa wamala like almost like 2 years nga mbera wa sister wange kuba yatukanga ne wake wa mami nvuddeyo nga ba movies bali walako nga sister swakeranga netubera nga mbera naye awo ku church sikyagendayo nga mbera just inside the house ne kusimu ngate every time like I try to reach out kuba waliwo walabanga like olaba movies about mental illness depression bichinga bagamba make new friends no wayogeranga n'abantu nga try to make new friends so I would try to make friends on Facebook nangola they just shut you out so nganda buli kimu the world is closing in on me ningamba bino buli kimu kiganye then I looked at my clothes kuba njaganya okwambala obulungi njaganya okulika obulungi nentandika okutunula ebintu byange byonna binarwanirira obulo obugoye bwenalinguze ngandaba sibwambala ninga kati bino bino what is this for Sina agenda gasitayagala genda mbantu kuba nali simanyi how to handle myself and remember niwe na battling with this from childhood mental illness nga safuna any professional guidance oba ne bino byonna the rep things ebyantukako okufuna nga okubuulira but somewhere like help gye nali neetaaga so nga bukimu ndiringa nakyo on my own so this time nentuuka nengamba genda ogula omugwa omuti guli wali ogunaazibirira bwe buti ogende weetuge so nentuulaawo actually lost control nenkwata ssente mu ngalo bwenti zigenda ogula omugwa nensirikirirawo nentandika okukaaba nenabaana era ne bandabanga nkaaba bambi ne batya nenkaaba nengamba mukama I wouldn't want my mom kati ngate ndowooza nnyo ne ku mami wange nga ngamba saagala afune that tragedy of losing omwana to suicide nengamba oba nettise eki njagala nkole accidental suicide saagala amanye nti nejje bujji mu nsi nengamba naye kyonna kyonna kyekiri kasitaina like these other kids bajja mubeererawo so as I was going out okugula omugwa kintu nekingamba kubira mugandawo kuba yali teyali wala nnyo nenkubira brother wange mukulu wange brother actually nina so much connection with my brother wadde nabeeranga nnyo ne sister wange naye nga wali omubuulira what you are going through ebimu nalinga mubuulira but still naye nga alina struggles ze ng'omuntu nga talina ngeri gyayinza kunyambamu naye nga ate ne sister wange like we don't have that connection that much connection whereas nalinga mbeerawo nnyo naye kubanga ye yali ndowooza nga ndaba ng'oba tantegeera ngambo nabeera nolwabeera nabeera nyize biki nga tayagala like ni disconnection gye twafuna nga tuli bato we didn't have that connection as siblings oba bond nga bwe buzibu kati nali nfuluma then something told me to call my brother nemukubye nemugambo manyi brother wange waswa mulongo nemugamba baba waswa jangu nsabireko njagala kwetta nangamba kanzija katikati najja nemugamba nduzinze control mpulira ne kati kubalu ni alinga ne controlling abo when I get suicidal I'm like don't do it ninga luno I'm feeling like I've lost control sikyasonga mpulira ddala obongo tebukyaswa ki containing I can't be strong anymore nemugamba nemubulyamu nemugamba ntunira embeera gye tuyitamu ntunira obulamu bwe tulimu like I just don't feel like I sigenda kubeera fine mu nsi eno like ndaba sina agenda kunyamba tewali agenda kunyamba tewali agenda tuyamba nangamba nedda buli kimu kijja beera fine nemugamba ne mukama like yatukyawa atakyatuwulira ne wetusaba tagenda tuyamba nangamba nambuliriramu awo nangamba eti tofaayo buli kimu kigenda beera bulungi nangamba nange omanye embeera gyempiseemu nange nayitangako mu kunyigirizibwa okwo n'owulyanga weekyayi but ndaba nange nkyaliwo wano nangumyagumya nangamba tusabe then we prayed. After we prayed out nentandika kati awo ngera ntandikidde ddala okuyiga about mental illness nga mbeera ku internet wemala okunsabira and I started feeling better nengamba kati what should I do with myself nentandika okubirowoozamu nengamba kati at first nenjagala ate era okuddamu okunoonya obuyambi bw'omuntu anyamba nze nga nze omuntu and I tried ngenda olabanga it's still the same thing people just share social media still because that is the only thing generally access generally nina eri easy ngera ntera kubeera ku Facebook wali tolaba kumwasiza mutya well nali mulaba naye ng'ekirowoozo tekinzijirangako nnyo nti oba to go on TV and actually kye nali njagala before anything not to go on TV but we bring counselors sometimes nali actually by that time I think nali simuteekako nnyo that much attention ti nali manyi maybe bakyaza like people just ashow okukyaza abantu to like doctors oba abantu abali influential webityo nga simanyi nti you can reach out for help so when natuuka nentandika okugamba I need to help myself nintandika okunoonya omuntu atanyamba nga bwoba selecting people to talk to to text on social media osinzira ku ki oba gwe erinnya lyewagwangako actually bimu nabeeranga just randomly nenjogera n'omuntu nengamba let me just try and see if he's a good person oba she's a good person can I be your friend no ngasoka nga can I be your friend nga yeah of course we can be friends no chatting na yogena tell me about yourself nemubulira kino na kino so ebintu nga escalating from there
So I tried to reach out to a few people, like a few of them like were influential people. It's not really working out. Then that is when I actually like got my job right now, Jenkola. And it was a challenge. I was just home. Mbera mu nyumba siri. So wano wabera ne sister wo ebyokunoonya emirimu tekyali mu bwongo. Kuba nali nagezaako kuddamu ebyengoye ebiri nali nga nkola kutunda engoye naye ng'ate kati mental illness awo ekuze. Nakolayo katini nnyo like a few months ninteeka nga buli wenvayo mbamvayo nkaaba n'ekyayi ngera nkomo ne ngamba nga zitembeya ng'oyinza ogendeyo ku campus ne bakugamba you don't have access here tolina gwoze kola biki nga mami bino tebigenda working out for me nga just the fact that omuntu okungamba kumpushinga away kinziza eri like I was pushed away, the rejection and abandonment from my father ngamba nemugamba nangamba abantu bonna bagumiikiriza olina ogumiikiriza nemugamba kati nga yoro mami munnyonnyololo ntandise okuyigira dda about mental illness nga tasobola kitegeera nemugamba mami being affecting a mental illness yange mba nekyawa nga bwemugamba ebyakwechawa bikingaga oyo sitaani yakusumbwa biki nemugamba mami gwe tosobola kitegeera nina depression ya mental illness biki nangamba gwegezaako biki kati awe natuuka nengamba akambye esonyiwa kuba nali siina na mikwano nemugamba ebiseera ebisinga abantu abakugulako balina kuba mikwano gyoze siina mikwano biki ngampushinga netuka nga sikyayagala mbikooye kati kwe kubeeranga mu nnyumba wa sister wange kati stroke n'omuteekawo ebimu twabigabira abantu abatalina buyambi ne tubigaba bantu so after that data because after obuzibu wafunirako ku internet sometime back tewatyako n'ogamba naye kanneesonyiwa Facebook natuuka nenjesonyiwa at a certain time naye ngenda olaba nga I have nothing at all kati ng'ate awo mbeera nekyayira ddala kati I was actually obsessed with the phone nga nze ndaba that is where the help is going to come from nga ndaba bwenvaako era nga ne bwebanga essimu evuddeko nekyankalana nga ndaba bwevaako I still had that hope nga ngamba there is someone that is going to come out from the world and help me nga ze kyenegamba ngamba let me keep trying naye ng'ate this time like I had become more cautious nemanya nti olina okwekuuma bw'okola bwoti ne bwoti oyinza ofuna obuzibu but keep trying someone will come out from the world akuyambe so when natuuka nenfuna the job I'm doing netandika okubeera otya omulimu somebody ku Facebook no friends of us of the family balinga like brothers be bampita ne bangamba we need someone to be here abeere ku office kati that is when I also started learning photo editing so nemberanga awo naye it was a challenge adjusting from being just inside the house nga simanyidde kubeera n'abantu simanyidde like kibuga actually kati awo nyingidde kibuga I started like nintandika okukola ate kati awo nintandika okumeetinga like people kuba luli nalinga nina just Facebook like the social media nintandika okumeetinga abantu from the outside still era ngenda olaba nga obuzibu bwe nina show my weakness so much ndaganyo that thing buli gwolaba oyagala omubulira embeera njagala mubulira embeera nga ninga ayagala okusavingibwa ngera ebiseera ebisinga wemagine ngamba I feel trapped I just want to be saved so nga kati ngate bo basemberayo ebbali bagamba abamu basemberayo ebbali abamu they want to take advantage ngera abasinga babeera olabira ddala oli akulemerako nga yagala kukozesa ensobi but nga mbeera nyweredde ku kino nga I don't want to hurt myself again because after everything that had happened I had told myself if anything happens to me again I'm not going to take that pain ngenda kwejja mu bulamu bwensi so nga I'm holding on to that as well nga nekino ekyokundowooleza mama wange obutamutusako obuzibu bw'okufuna nti omwana wange yesse nga kinkuumanya actually kyekimu ku binkuumi alive kuba ebiseera ebisinga nali njagala giving up so the challenge of being in town ngenda olaba nga really like it's hard it is really hard nengamba you know what I need to do something with myself nina okubaako nekyeneekolako like omulimu gwe nneekolamu nze ng'omuntu I need to change my life ntandika okulaba nga at least obulamu looking out like at least nkola ekintu ekimpa emirembe so actually once like waliwo when I'm meeting an OG of mine and I told her again one of the experiences of the people that had hurt me nangamba she also had an encounter with the very person era yamusanga ku Facebook kati bwe yangamba the very person who had hurt me before nemugana ngamba I met him on Facebook biki nebibeera bwe biti nemugamba nangamba kati nengamba I think these boys babeereeyo they do this to girls so that's when I started getting an idea and actually awo naddamu n'okusaba nentandika okusaba nengamba God I want to know my purpose in life I want to know what bino byempisemu byonna mbiyiseemu ate nondekawo nembeera mulamu however much I've tried to take away my life I want to know what I can do with myself
Did your friend tell you how she went through? Yeah, she actually did. Yangamba, they took her there. Katinga omanyi binebyo kuzino. You meet people on social media, abantu bali free. You can just go anywhere. Kati ndoza yamuyita for a drink up kuba yanywa. Me I don't drink. Kati yatukayo n'amuwa omwenge nga yagala mutamiza. So yagala mutamiza, this girl like yangamba omwenge tegumukuba mangu. So yamutamiza gendo labanga he's trying to do something. Na ranagana na isali sawa zalinga musanvu aweze ekiro, she ran away. Nangamba that is how she escaped. So that is when I started, he didn't like, succeed. Yeah, he didn't succeed. Nengamba, I think like a lot of people, nenzijukira n'omusajja oli walk restaurant. Nenzijukira nengamba, I think a lot of people bali out here like bahatinga abantu, innocent people who are like me. So I started gaining that braveness. Nengamba, why can't I just come out with my story and use it to help like parents out there to understand or challenges omwana zaitamu kubanga not just the experience, the bad experiences the mention is about. I actually used to meet wrong people ngamani I'm in a relationship with them whereas ngabo balinga bakuyuzinga buyuzinzi atengera most of the times basanga ku social media because that is the only place where nalinga the easy access je nalinga nina. So I started thinking to myself ningamba there is a lot of cause waliwo actually lo muntu gwena meeting on social media nangamba agenda kunyamba bichi but I should send him my nude pictures bichi agenda kuntwala simanyi ebweru agenda kunkola bichi. So I'm like nude pictures bagenda take am passport. Yeah simanyi nangamba mpeteza nude pictures zo bichi abantu njagala kuyamba bichi you're going to, your life is going to change. Nangamba I believe like abantu banji enaku zino bali so free when it comes to wali mental status yewe yali it was down but then I was cautious kwa yabingamba yasoka kungamba yagala kunyamba bichi ngendula banga tata kungamba send me nude pictures bichi mugamba no I'm not willing to do that. So he actually got mad nakatinga he blocked me, cut off the communication. So that's when I started like thinking ngamba why don't I just use my story and use my voice to help parents know nti bwe mwawukana omwana getting affected in that in this and such a way. And as well there's a lot of young girls out there abali ku social media like but tebamanyi what is really going on. Nadala kati abana abasinga abato they don't know what is really going on. Tebamanyi nti abantu abasinga on social media baina hidden agendas ezitali nungi. So that is actually when I started like thinking ningamba let me use my voice, let me use my story to come out here and like leave this message out here because sometimes actually it's still a battle of mental illness. Maybe I might give up simanyi but I want to leave at least a message out here for people to know what really are challenges. I think that never chitabantu mwana mwala yeka because after like sharing my story there's a lot of young people that have reached out to me nebangamba we get sexually abused by even our relatives but our parents don't know gatete twina ngeri je tubagambamu. So there's a lot of things abana bibabeda bayitamu nga gomuzade behind under your nose nga tochimanyi because kadingaze when kunyonyode everything that I was going through. I was with my mother nga yes andaba mbera nka you say everything I open up to her nkaba nga she doesn't really know what is really happening with me. Kuita kolumu nakama Esther jangu ne mutulaho nga mama n'omwana nagamba kicheche kabyanga ze when abukabanga namugamba nga like nakuje tulimu ebizibu bye tulimu embera je tulimu kwanga ye yalinga akaba era nga kugamba nine naku yange meaning bwe yakulabanga nga akaba kyali kisobo mujira mu well ye yali amanyi naku ye naku ye eriwa yendoza yalinga amanyi naku yokubera nga sidina like kuyambibwa ku like kuyambibwa mbulamu sina mulimu sidina ebisere ebisingira nga njanga mugamba ye like omuntu ye gunobera mu nsinga toinako na muntu akwagala bichi ebyo nanga nzija n'emimya mugamba nze kirabika obulamu bwange tebulibera bulungi naye nga the main struggle is like financial stability omulimu n'engeri y'okubeerawo nga ye kyamanyi kyekibeera kinkaabya nga tamanyi ddala kituufu kyali kintuuseeko. So nengamba let me come out and use my story, let me come out and use my voice to at least help people out there and as well for people to really know that mental illness chintu chaddala chintu chitand like chintu chiri around us because there's a lot of people who are dealing with mental illness nainga tebachimanyi. There's a lot of people who are having mental illness nainga tebachimanyi. So that is Boba nyeni aba going through that nga tebamanyi. How did you know this was well for me like when natandika okimanya is you know you watch movies no ulya n'abantu nga babyogerako so ngendolanga symptoms abantu ze basharing obaze bogerako it's the same kati nemberanga nyo ngenda nyo ku internet nentekamu like in Google nentekamu nengamba if you're going through this bobo buli do to if you do like this and this okolo otya like what is really going on. That's when I started like seeing mental illness, depression, nentandika okubisomako
ntandika okwongera obimanya, whereas I had also a friend when nabibuliramu nga naye byakolamu bwe bityo natandika oku educating about it, nambulira nangamba kati gwe state ye libweti ne bweti lwakwa ye teyali nti professional therapist, he was just a friend nga byalimu alina organization gyakolera, nambuliramu nangamba kati gwe obuzibu bwolina buli bwe buti ne bwe buti, and this is how you can maybe help yourself. That is when I actually like started venturing into the whole thing. Nitandika obisomera ddala ninga ebiseera ebisinga nabeeranga ku internet kwenajjanga like information that I needed. Yeah. Okay. Brother ono gwogambye gwali a bit close with. Towamubulira what exactly you were going through? Well, I did. I used to tell him naye nga omanyi ng'omuntu talina, he can't really help you kuba naye yalina struggles yalinga ayitamu. So I would just tell him as a friend. Ne mugamba era nga ntukaye ne mugamba baba wasa bino na bino byepitamu biki nagamba nakugumya bugumya agamba guma biki will be fine nga he's really wamugamba bya mulimu oba mberawo nenkaaba nina obusungu bungi oba ne biri ye yalinga ndaba kwate ebiseera ebisinga bwena wamugamba nabamugamba nga bahatinga naye nga after a while nabimugamba wayisewo ekiseera kwa byonna byonna nafuna lunaku lumu nembimubulira ebyo byabanhatinga. That's the day when much later opening up to when I started like opening up okubyogerako excuse me nga ntandise obyogerako, then after weyandabanga nga bino bya depression biyitamu nga waliwo entuka nemukuya nemugamba bwaswansabiraako like I'm really depressed kati ngaabeera amanyi naye nga bambi talina kyayinza kunkolera kunyamba at that time kwegamba buli kimu nga nkyemalirira nzekka nga buli kimu nkyemalirira nzekka, and actually that's how I even came up with the idea nengamba you know what, let me share my story, let me tell people about what is abaana challenges ze basinkana mbulamu omuzadde lwabatamanyi ate abaana b'ennaku zino bo bakula mangu they grow up so quickly, they're exposed to ebintu bingi omuzadde bwabatamanyi. So nga njagala okumuntu omwana omuwala ali alaba oba omuntu yenna alaba omuzadde amanye nti omwana we asobola okusinkana bino na bino, oba n'omwana yennyini alaba amanye nti you can think nti omanyi buli kimu okuze osobola okwemalira okwetakinga care of, but there's a time where your parent is not going to save you and you're not also going to save yourself. Olina okubeera ng'omanya nti challenges ofulumye mu nsi, and actually also this thing is very important bwe tuva mu masomero we don't really get told oyingira ensi this is how real life is, because here in school obeera protected. So nange when nava musomera I didn't know anything. Actually abamu abaana babeera innocent, abalala babeera bajagujagu nnyo, but me I was really innocent. So when I came out in the world nga simanyi ogenda sinkana abantu bwe bati ne bwe bati abasinga bagenda ku campus, there is a lot of challenges at campus. People don't really get told about what you're going to find or ku briefing about the only real life school Jutina I think is here on Marsden. Yeah. But most of the time they don't tune in. Yeah, for sure. Babera music and ukitegeera babera tebagala kumanya ate actually abantu ebiseera ebisinga like ekintu ekimuyamba batayagala kitunulira, of which it's also very important. Bibera bibowa. Bibera kituufu abantu babera balabanga. You were not working, you were addicted to the phone and the internet. Where were you getting money? Well, my sister yalinga ndeke wakanga yamba like almost a caretaker home. So gofunako ku sente zaba kulekedde no office akaka data tekabula. Nga tezina kubula. Ebiraba byonna bigana nenga I have to be on the phone because I felt like that is where the help was going to come from. That is where my refuge was going to come from. So nga mbeera nnyo ku simu ngera making sure weziba ziganya at least I can tell a friend emugamba I need data netaga sente bese bizinyaga oba nyambako ntereko data bwentyo. Yeah. And that is a big problem Jutina n'abantu abakulu. Issue ya phone addiction. Yes, actually kituufu kubanga so when you let a little one abaana bato kati abatagenda kusomera. Yeah. Tubawadde amasimu, they are slowly getting addicted. Yeah. As a parent get concerned, why is she always on the phone? Because they are even losing attention. Tamanyi bigenda maso around them. Yeah, true. Kubanga esimu emututebiro. What are they doing on the phone? You know, like ebiseera ebisingera kati abaana babeera bachatinga naba like abaana b'ennaku zino actually balina obukulu bwe balina. They always like kubanga waliwo abantu bena meetingako. It was a family ne bampa abaana okwogera nabo, and these kids were only talking about boyfriends, girlfriends, girlfriends. So ebiseera ebisinga abaana babeera ku masimu ago ne babeera nga bali exposed to different kinds of people, because kuno ku social media tekuliko limits. Nti wano no agenda kubeera wano ogenda ne access ne yingira wano ogenda kola boti ne boti oba wano access ya kino na kino, you just meet anyone. And ebiseera ebisinga abazadde engeri gye batabeerawo nnyo to be involved in their children's lives, ofindinga nga omwana agenze eyo ekintu ne kimutuukako ate n'atayogera, ate nga obwo bayibayi naye kintu kibi nnyo obutayogera. Because nange challenge enafuna nti saayogeranga, maybe if I had talked ebintu ebisinga bye nayitamu saali biyiseemu,
salisibwa ngeri generally mpisibwamu, but most of the times abaana basanga obuzibu omuntu namuhatinga given the fact that yatadde mu your situation na feeling that they need to keep quiet and keep this secret to themselves nga tamanyi nti kigenda mu affectinga, tamanyi kigenda mu isabubi. Kuba the more you keep quiet, the more you build in a lot inside you. Ate ebiseera ebisinga kikoze sense of like more mistakes in life. Yeah. So omulimu gwo gwinegere gwakuyamba to get yourself back. Yeah, gwanyambako nti natukanga ekiseera nga I bury my sorrows in work. Like whenever actually I hate even Sundays. Kwa Sundays nalinga sikola ate nga sisaba. So nentuka ekiseera nga I bury my sorrows in work. Naye nga Sunday wetuka I become depressed. Nga mpulira like obulamu bukomye. Nga like I just can't wait for the Sunday to end, and then I start like nali nkyabera wa sister wange until about like 2 years ago when I took a mami narala mukao nezayo netandika okubeera naye. So ate nakyo nechi affecting because I think I was running away from where I was coming from. Nali nzirukayo nga mpulira sagala kudaira nga my thought is like if I'm getting out of my sister's place, I want to get my own place. Bichina yenga ndoza mukama ye inentegeka yenga alaba I'm not ready for the world still like okubeera nti I'm going on my own. So nenzirayo nentandika okubeera ne mami wange ate nakira nekiwongera oku affecting a mental illness nindabanga ate I've come back. Or it's affecting the memories or the fact that your mom is also still crying? Yeah, the memories and as well the fact that now the challenge was the fact that is now she sees me kubanga nalinga ebiseera ebisinga nkomawo nga I'm depressed nentandika okkaaba nakulya ngo okkaaba nagamba iba negobadde ki well with mental illness obuzibu bwekirina nti it's like kibeeranga obanga if you get something that triggers you chiba chiku affecting us. So nalinga ngenda nterera but when I find something that triggers me nga nzirayo nga falling back. Oro biche bitero ku triggering? Well, mainly rabia finances. Like ngotuka ngowulira there's a lot of pressure around you, there's a lot of pressure at work on you, there's a lot of like pressure coming on you from home. Now we can ngo omuntu ngo muwala like when ebyetago byewetaga tenzo omuntu like I don't want to really like saga kulaga nyombeera yange. So I always want to look good because I know if I give up on myself on the outside, already the inside is struggling. Mbanda byada I'm going to just fall short. Kufafagana. So nga buli wenzirayo wakati mami nakulaba nga okabore dobero mu affectinga naye bwakulaba nga ebise obolusikati nga mumbulira ku experiences zenfuna ku the wrong people that I meet and the people that hurt me na tukatenga nayo mu affectinga. So it's been that battle and challenge okuberanga I need to like most of the times I find myself to being like nino kubera okay for the people around me atenganze inside me I'm not fine and most people like really don't know what mental illness is tebabitegerera kona ddala ebisere bisingo sanga nti I find myself in a situation where I'm like at war with the people around me because of the way I am. They don't understand me because I have mental illness. Ebisere bisinga like bo babera bamanyi your reasoning is the same as their reasoning. So no sanga ngate these people like hurt you even more. So that is the battle jembera ndimu but well chenizo ga mukama ekanya holdinga okubi holdinga all together because most of the times you will never really find me no manyanti I'm really going through depression because I can be fine one emisana nemberanga buli kimu kikwasaganya and then I go back home and I'm breaking down and I'm losing sleep at night. Okubera around people during that day kumulimu chikuyambako chiberanga chinyamba chiberanga chinyamba kunyumba you're there everything with your hits mom me she's in her room, you're in your room everything then hits me. So when okubera mbantu manyi ubisere bisinga wenzijanga the mood is just off and I just sit there and I'm just off. Olusi nenbera onenkaba nokaba because there's a workmate who used to see me. Nga mteka umto wansi ku desk nenkaba nambuza what is wrong nemugamba I'm just having some issues. And wenva wao nenziraye wakata one be getting that worse. I can't sleep and I don't eat. You said everything I don't want to eat. And actually that is what mental illness chekola. Katini other challenge is that the people that see you nga bakula boli mutini like they have that body shaming issue. They body shame you ne bagamba boli mutini nyo bichi. So as well babera tebamanyi nti it's affecting you the more. Teba understanding the battle that you're dealing with. So basically that be byanvisayo nengamba I want people to really know nti ebisere bisinga you around people bera tomanyi chichaitamo. You really don't know what someone is really battling with, what they are really fighting with and you like ojovayo buvino commenting about the way they look or gwecholaba. So that is the biggest actually challenge Nina. The people around me totally don't understand me. Like they don't understand so what the I'm time with. wabiranga nnyo ku social media apart from trying to create friends mu inboxes abantu gwe ku timeline watekangayo information efanana etya? Well ebisere ebisinga used to portray this image of a
a girl oba nkugame omuwala oba ali so okay kubeera ebiseera ebisinga actually the friends that I would attract abasinga nga bamanyi like they come into my life thinking I'm fine. I put nice pictures. I always try to make sure that I put nice pictures. I put pictures that show I'm fine, and I have also this attitude, they are bad girl attitude, and they're like, oh my god, this girl is so like this. So if you so you would all the time you're indoors. Yeah, you'd go ahead. No, do makeup. I do makeup. You take the picture and then you post. Ngoyagala abantu balabe like, okay, I'm fine. Katingate nechirala actually that also helped me because ebiseera ebisinga bwe natunuliranga omuntu nalabanga mbifaananyi ngamba I really don't want to give up on this girl. I really want this girl to really be happy. Like njagala omuntu oyo yenyini gwe portrayinga one day aveyo. So era nekyo kyokuba ebifaananyi like actually it became ndowozanga therapy. Ate Mukama najja na blessing anenda nintukira ddala abantu abakuba ebifaananyi nentandika obakoleramu. So that olwani yabikubanga go wabyekubanga nafunanga waliwo a friend eyankubanga. Then katwena tukukola ne bano nga those people that I work with bebankuba. So nga ntekayo that image like everything is okay, everything is fine, I'm doing good. Ngero omuntu walaba profile yange alabira ddala omuntu having everything so together. The comments, the good, positive comments that came in ngazikuwa comfort. It used to give me so much comfort. Actually natukanga ebiseera ebimu I really have the need to post. Nantegala nteke ubufaananyi bwange you're looking good bichi nga kinkipinga going chinzizaamu esanjula nga bwentunulira ebifaananyi ngamba I don't want to give up on this girl, whereas ate several times nga ate waliwo ekiseera wekituuka nga I am really really depressed nga I do not want to look at the person that I see in the pictures. Ndaba muswaza oba mpulira like I would look at myself and I'm like I look so good, I look so okay, and it is not right. I am not fine. So ngantuko olubisere bimu emba ntadeko like wallpaper kusimu ngambijjako ne ku profile picture byonna nembijjako nga I just want to disappear. Ate nentuka nembera nentuka nentandika to kwebulira kubanga ebiseera bisinga nayiga ekintu kyokwebulirira nembanga nebulya nengamba kati olina okubeera boti ne boti olina okukola boti ne boti like try to nga webulira naye ate nga go breaking nze ye breaking nze yebulirira. So nembera nga nebulirira nenezaawo then I come back. Nengere ekyo kyokubera nga mpostinga kyankipinga nnyo actually going kyankipinga nnyo going abo posting ebifaananyi and people like comment, you look nice, like I feel good. Kati mwe aba commenting positively mubaamu n'abali negative. Did you ever ekyo negative actually negative comments zajja after I started sharing my story. When I came out to share my story, a lot of people like are so judgmental and abasinga bali perceiving ebintu in their own way. They left out the part that ebiseera nze byenakuliramu it is not the same time as now, because actually nze ebiseera byenatukiramu like okubeera nga afuuka whatever okufuuka ngwaka ngambe omuwala kubanga luli nali mwana muto nga ntandise okufuuka omuwala. It's different now because abaana b'ennaku zino when you find a 19-year-old si omunne w'emyaka like 2000 the early teens eza 2000s eyo it's not the same. So abantu abasinga like the comments actually kitandise ku affecting her now. When you go out there and see people like commenting on you, they like bogere bintu bingi other people are saying like oyo mwala abambala banti my experiences banda bango ba like like you brought it on yourself. I brought it on myself. How could I do this? How could I do that? Not acknowledging the fact that Nali not in my right state of mind. So but also you were desperate. Yeah, and I was as well desperate, looking for help. So bibadde being affecting akubanga bibadde nga be going back to my friends. Atebo na wote bakolya so they bring it back to me. So nekitandika ku affecting and netandika okuwuliranga ngamba. Why should I even do this? Why should I keep pushing? Like, why should I even help people that don't want to help themselves? Because actually, it is sad. Most people who comment these things are women and mothers. So you would think like, omuntu walabe chintunga chino omuntu avudde ayogera ebintu nga bino byayogera. It's helping a child. It's helping abaana bogendo zala. This is going to help a lot of people. It's helping people out there. Yinza okubanga tekiyamba gwe, but actually there are a lot of people who are orphans. But like comments like, why are you disclosing such things about yourself? Actually, even the people around me, like abantu abamu abali close to me, they totally changed. Like ever since I said it, like abakulabanga you embarrassing yourself. So the comments zija waliwo someone like commented, this girl is annoying, why is she talking about her father? I'm like, which father? Like, this is my father because he contributed to whatever happened to me. Because most of the times when I was like going through the challenges that I was going through, I was telling myself, if my father was really in my life,
because bagamba the father's girl is our first love. If he was really there for me, if he was really there kubanga ne bamanya nti oyo muwala wa gundi, they wouldn't have really hurt me the way they did, and I wouldn't have pushed myself so further to making the mistakes nakolanga. And then you find someone gagambo oyo muwala bichi tatubulira yasoso kubeera omuto mu 19 years obeera oli muto, because I was raped the first time I was raped I was 19. Obeera oli muto nnyo bichi. So it started affecting me and my mental state netandika okuliranga ntandika okubanga agenda in a space where I want to give up. Yeah, did I make the wrong move? But then I have that braveness and strongness. Genete kamone ngamba, no amount of pain JMPCM with my experiences. Again, that like no amount of pain omuntu jagenda okungamba with that words again okusinga JMPCM, because I know how I've been. I know the shell jembadde ngamberamu, the pain that I've dealt with the depression, anxiety, and even right now it's still my battle. But the fact that ebebe nambi semu nenguma to this point, there is no comment that is going to break me. Nengamba tenechila, like I owe a lot to people who have been reaching out to me, because there's a lot of people who have reached out to me, who have been telling me like keep doing this, keep talking to the girls. From when did you come out? Wow. I came out. What is the first the chance actually for a long time tali chindiko nenga sirina ngeri jenne grooming. You know, most of the times ebintu bino betaga grooming and okwetegeka. So nga chinzijira nenga I need someone ansinga koko okuntuza nangamba we are going to do this tugenda chikola wechine wechiti, you're going to share this and that. So chirozo ne chimberako for years okusoka nalinga we nakugambe to help myself like kunyamanze ngomuntu. But when I started growing more nitandika okula n'okwebulirira nichinzijira for years nga chirina ngera I have that dream. I'm like I want to share my story. I want to share my story to inspire girls out there, to inspire people, and as well raise awareness to mental illness. So nentukane actually by the beginning of the year, I talked to one of the people that I work with. Nemogamba njagala filming gundi yange, I want to put it on a YouTube channel. Nitujiteekayo kati we namalo bitegeka byonna. You had opened up your own channel. Yeah, my channel. Kati we namalo bite nasoka nentekayo ko. I first kept the work with me. Nasoka nentiamu ngandabya that it's going to be challenging for the people who have been around me to see me differently, because remember I had portrayed this image of a girl that has it all together. Most people think like abantu abansinga banda babalaba I'm all good bichi kati ngandaba they are going to see a broken side of me. Should I really do this or should I not? But then again that whatever I was dealing with nachimpushing ngamba no, you have to do this. I think anechira nangabe nagambe like I used to pray about this a lot ngamba I think this is my purpose, because I believe everyone has a purpose in life. So when I took an MBA... You didn't consult anybody? I'm going to do this. No. You think it's okay? No. Nasoka when I'm be filming, and already I had made up my mind. Katinge chinti soko gera nabantu is them discouraging me and telling me no, don't do this, tokola chino tubitekayo. Ngate nchimanyira abantu abasinga bagina kundiscouragiga. But the very last time when abantu abasinga benayogera nabo around me, it was negativity all the way. So it hit me so badly in getting suicidal. By that time gatugenda mu lockdown, yeah, they told me don't put it out. Yeah, because I was actually at that time I was feeling like nali in a box with everything that I was dealing with. It's like it's about to burst. Katingandabya my way out is doing the chimpia ku mutima chenjagala. So when I was hit with the negativity ningamba, you know what? And you take care then I started getting suicidal. I'm like, you know what? Bwemanga sigena kola chimpia chenjagala, I don't want to keep doing whatever is like echinyigiriza kubanga nalimpita mu kunyigirizibwa kwesagala ku disclosing her off with everything that I was dealing with, like financial stability bichi omulimu bichinga is a lot of pressure. Well, it was engaged to have mu lockdown. It was a bit tricky then because omulimu gwali guli shaky. Nga twakava mu lockdown ere soka, so ebintu nga bichankala nyemu nga obimanyi emirimu gyachankala na mingi. So nga right now it's just holding on to a thread. Nenga nze chinyigiriza ngo omuntu. So I was in that box and I'm like, if I'm not going to do this, I'm going to give up on myself. And then I met up with someone yali andababula binenga tamanyi. Then I talked to her and then she was like, what you want to do is good, but first give yourself time. Ngata abantu abasinga balabanga you're not ready bichi bichi, but then so you shot it before we went in, before COVID came. COVID came. So nembera nabi until one day we were in the lockdown, and actually lockdown area soka yampisa ubi nyo mentally. I was so mentally like disturbed, like mental illness yampisa ubi. Era navayo nga zinam like nkogedde ko service nga sebaka atenga n'okulya sirya. So when we went into this lockdown, I was actually in a great mood. Saf na kuna buzibu mental illness at all, until one night I was like, you know what, Eti, stop
stop holding yourself back. Stop holding this story back. There's a lot of people who need to hear you. There's a lot of people who need to know your story. And then just one day, I contacted someone on certain TV. I want to raise awareness on sexual abuse and mental health. Oh, that is actually a really, really good cause. So they called me when we were in the lockdown. Nengendayo mukama nansasira nentukayo. At that time tewali na ntambula jena niso akozesa but twakera nyo ne tugenda. I went on the TV. No, I used the boda like very early in the morning. Then I went there. We did the show. After the show, like there was a lot of feedback from people, like parents calling me all over the world and telling me thank you for coming out, thank you for doing this, continue doing this, and as well the negativity. And that is when like the comments came in. A lot of people like were abusing me. A lot of people were making fun of whatever like what I was sharing. But I kept to myself, no. What offended them most? Is it? Well, they've not actually even being offended. You know, some people are really funny on the internet. There's those people who are just internet bullies, you know. Kwakomana commenting at the end because Oli jana commenting ngamba, did this person really listen to the whole story? Najana agamba mboyo mwala yali musiru. Why did she do this? Rachi agende wa mu mayumba g'abantu. I'm like, ebintu ebimu like toyizana ku explaining ira muntu, but no one really would wake up one day and take themselves in a situation where they're going to be hurt. Oba omuntu ne yagaliza nti njagala nze mve wano leero bagende ma raping. And no, buli omu abeera ne shortcomings ne mistakes abantu ze bakola zoba toyintindinze. Ate ebiseera ebisinga okola ekintu nga you don't even know the outcome. Kubanza ebiseera ebisinga when I'm going out there, I'm like looking for help, I'm looking for refuge. Nga simanyi nti ensimbi, simanyi abantu babi bagenda kumpisa bwe bati ne bwe bati. So that is when the negativity came out, and actually n'abantu abali tabamanyi what exactly when ayogeranga nti I was sexually abused, because there's a few people when atula nabo ne mbagamba I was sexually abused, but they didn't really know what really happened or how many times it had happened. So when they found out, they actually switched on me. Ne batandika okumpisa in a different way. Nechitandika to affecting. That is when I started thinking. Keeping a distance, and as well omanyi okubeera omuntu nga you used to being with them a certain way. I take it right now, but you can sense the tension, the hostility. However much tebachi addressing it. So I started feeling like, did I do something wrong? But the fact that a lot of people were coming out, there's a lot of girls that reach out to me who were raped, not even like okusinga nekunze. They were raped several times. Others are orphans, and as well nga muliramu n'abalala balina like domestic abuse issues from their parents. So I told myself, I owe a lot to these people for me to give up, and as well to give up on myself and the person that I have built, the person that I have kept strong all this time, okutuka wano wendi. Ningamba, let me start like reaching out. Actually, that is when I started like reaching out to different media houses to help me like njagala nfune that platform where I can talk to people out there. So all this time you hadn't released your video for YouTube? No, I did release. I released the immediately first after the first show on TV? Nali natekayo, I think, the first part before I went on TV. And that china basingirako nengamba, I have a YouTube channel, nkola went nakatandika. So they went ndoza ne balaba the first part, ne bagitunulamu, and they were like, what you're doing is really, really good. Ne bampita. So basically that is what I've been doing. Ngache pushing her through. However much it is really, really hard in abantu ebiseera ebisinga obanga okola ebintu byokola like ng'omuntu tasobola kya understanding nga ogambye abantu abamu they read headlines. I mean, atunuya butunuzi oba akoma ku caption usually is very scandalous to attract attention. Very much. And as well like abamu ne badira like some of them like bajjamu interviews from where I was ne baziteeka ku their pages ne bateekako ebintu byabwe. So it is really, really hard okubeera nga you're trying to do something in a good cause, and then other people like are trying to bring you down. Like I keep telling myself there is no amount of teri kigambo kyonna muntu kyankola ekigenda oku adding up to the pain that I was in, because tewali muntu okujjako ng'otuuse mu eyo situation n'otukanga weekyayi kuba teri muntu ayagala kwetta n'osooka owulirako ku obwo obulumi oba experiences oba oyiseemu n'owulira obwo obulumi bw'oba oyiseemu understanding ddala ono omuntu ali mu mbeera bweti ne bweti awulira ki ye munda. So I told myself I'm not going to give up because of the people that are doing this. Era nga obadde ngambe like are you really mentally stable enough to share these things? I am,
I am, though era osigala oli muntu, because when you see these comments they are going to ngomuntu wakupininga nakufumita kajja kuluma, but it's not going to take away the life, and it's so not the going very to stop first day me. you shared, apart from the negative comments that came in, did you feel at peace? Yeah, I did feel at peace. Actually, it was a bittersweet thing, because mbadde mbulamu actually personally nga before the, like, besides the abuses and all that, I've been this person who does so much for other people. Actually ndoza ngamba wa chenjagala bampe. So I was in a life where I was doing a lot for people, even those that I work for, even the family ngamba kolera nnyo, like I do selflessly, but never like would I really feel appreciated. So ngampulira nze era nga wenagambe, like I didn't have self-esteem. I think negamba mbongo maybe I'm destined to be hurt. You're worthless. I'm worthless. I was feeling worthless. Era bebyansumbwanga nnyo nenjagala nnyo okwetta. But when I came out and I shared my story, actually even with the closest friends, benali kuba waliwo emikwano gyembadde nga najje gym buildings, like a cousin of mine, then another friend of mine, she's called Sherry, bebamu ku bantu abadde bamanyi my mental illness battle. Era bembadde nga njogera nabo, they were the ones that pushed me ne bangamba, Eti, do this. I know you're going to find that place, like ogenda kuzula that person that you really want to be in life. So when I like started doing this, besides the the few people that were around me, abali supporting, when I did the first interview with the whole people coming to me, neighbors of what I'm doing, they thanked me. Parents like calling me and saying thank you so much. Well, in the UK, and she was like, I wanted to bring my daughters back there, but after seeing your story, I'm a bit skeptical of what to do. At least catch on the point, like on the choko kuchokumanya. Skeptical how? Like she can't trust. She can't, like because she was staying there and sending her daughters back here to at least exploring Uganda and Okumanya, their cultures. And then she was like, I'm scared because when you leave your child with a relative, tagenda kupayinga that much attention to that child, go man away. So nangamba, thank you so much. Other people were like calling me, ngabanga bagala ntule n'abaana baabwe, bagala njogere n'abaana baabwe. I tell them my experiences, and abalala pushing, like, continue doing the YouTube stuff that you're doing. So it was nasoka nempuliramu essanyu nga ndaba abantu, yes, people are appreciating me, but then again nembera ne that disconnection ngamba, I'm not worth it. Nga nchai na that thing, I'm like, why are these people appreciating me? I feel like I'm a mess. I feel like I'm not worthy. I don't deserve whatever they are telling me. Like, I just shared my story just to cause us or whatever. But after a while, like, it actually took me time. I'm just unhappy. Nenga abantu bakubira ne bakwebaza, abantu bakusindikira messages bakwebaza, and it was a battle. Nintandika okubera nga I'm feeling all these things like are around me, but then I'm unhappy. Until one day I was like, you know what, accept what you did, like, is a very good thing. Kiriza nti choli mukola chintu chirungi, and remember wachukola. And when I had like the stories of other girls abaisemu with the same experiences ziringe zange, when I had other people, abantu abakulunga, abantu kiryanga bangamba yongere chintu cha mental illness, because people don't know about these things. People don't really, in Africa and Uganda, they don't take mental illness as a serious problem. You're like, she's an attention seeker. This is a job. Atede ebiseera bisinga abantu balinga bampushinga like bintu byokufuna omulimu nga abantu bangagenda ofuna omulimu ngamba, I'm skeptic about like being around people. Simanyi ngeri yakwehandira nga kati olina ekyejo bichi wano complaining about how you're treated at work nga you need ekyejo buli omu bamuyisawe batyo ne mbagamba, like, you don't understand when it comes to someone who's dealing with mental illness. Tomanya ngeri gya perceivingamu like this hostility gye baba bamuyisamu, however much yes obero olina kyofunawo, but kine ngeri gye kikuaffectingamu. So when I saw these people like coming to me, I started like feeling that peace. I started feeling that healing that people were telling me kuba balinga bangamba, when you share your story, like, you heal. So I started feeling that a little bit of peace, and then the appreciation it go kicking her in. And then I was like, at some point, because there was an interview in Nakola, and I really felt bad. I want to tell them, like, take down that thing. Take down that thing. But then I talked to my cousin. She's called Letisha. Nangamba, Eti, obadde wanu, like, obadde work for years, mbadenga mubulia everything. Nangamba, obadde wanu, you want to share your story. So do you really think abantu abatakumanyi, kubanga actually nalinga negamba nze nga nebulya mkwebulyo kwange ngamba abantu abatamanyi ne banjogerera obubi ne bankola we bati, it won't affect me. But just okunyiga is the people that are around me. I was thinking, okay, these people have been around me ngabandaba. They were also commenting?
they weren't commenting, but I was hearing what they were saying behind my back. So I'm like, even the treatment that I was getting, I'm like, okay, how can someone out of the country, whatever namuntu out of the country, how can you see a person who has been here for you, who has been here with you, nga mubeera naye ne muwulira actually kigenda cautioning abantu like people that we keep around. N'owulira muno ng'ayise mu experiences bwesi and you don't feel any bone in you egamba, I feel sorry for this girl. Bokutuka n'omutukirira omuntu n'omugamba, I heard your story, mbadde simanyi nti you passed through that. N'omutukira n'omugamba nti, that is really, n'olaga that emotion nti ofuddeyo. But most of the people around me ne bandaganga, they treat me differently. Bampisa bulala, like I hear the things that they are saying. Minaga bana yomwalo yeswazizza, bana eti yeswazizza, yakoze bwati ne bwati, yageze ku TV nayogera bati ne bati, bintu byayogedde biswaza bichi. I'm like, this is life. And actually, a lot of people are really out here being sexually abused every day. And it could be your sister, it could be your anybody like around you. Never girlfriends when you body nabo, like you could have a girlfriend who is going through sexual abuse or cutting at work because there's a man that approached me nangamba. But the bosses use them, but they can't go away because they need the jobs. So ebintunga bino omuntu just okuwulira obulizi your voice, just okuwulira your story, it can keep them going. So I was like thinking, what kind of people are these? So nechoka nechinyigamu that pain nayo nentukako nengamba, why aren't these people really acknowledging what I'm going through? Like, wachite bachidaba. But then again, Ada, that cousin of mine, Angamba Bubaleke. So when it came to the public, like other people, like she told me, like, you've been here. Nangambe bigenda beerawo abantu bangi babi bakola n'omuntu atalina kyakoze, actually even presenters like ola tuvuma babbi abato kino nga kirina ebitegeero ekitegeero linagamba oyo yazaala omwana omubi omwana talina kyamukoze. So nengamba it is not going to bring me down. I am still going to push this as much as I can until at least when finding that place where I can feel like oba tulina kye tukozeewo, because people approach me ne bangamba the government needs to understand ebintu bya mental illness bino byetaago bano okusomesa ku masomero, because abaana bangi abadilinga with these things nga tebamanyi n'abantu abakulu, actually n'abantu abakulu, a lot of people tebamanyi na wakulaga kubanga I hear ebutabika ba counseling abantu, but most people omuntu awulire ebutabika bamanyi muguwa ddala omuntu agudde ddala atawusa obwongo. So people are even scared of going out to seek help. Yeah, to seek because help of the judgmental like surrounding. Yeah, okay. So for you, you went to. It was coming out was like therapy to you. Yeah, it was. And then eventually you found a purpose. Yeah. Did your family, the close family, brothers, sisters, your mother ever get to hear that story? Yeah, well, my mother teyategeera ddala ndowooza mukama ayinenge gyakolamu ebintu bya. The very first interview I did, omusayanze gagenda. Teyabiraba. Naye nali mulese mutegese nga njagala byayo, so teyabiraba. And then after I left, I was like, okay, she's not supposed to see everything. Kubanze we natandika nalinga muganira ebintu bye njagala okukola biki naye abantu abamu tebabyagala nga ye biki ebyo kati we natukira actually for her she was supportive. Yanewinza n'okunyewinza ng'alinga nga abazadde abazungu we natula ne mugamba mami njagala kusharinga my story biki nangamba kikole abakuvuma bakuvume bajja tukabalekerawo ngenga story agitegedde kati nembwe natuka the very end of some week eyo jengende yamu ku interview ngabanga tugenda kuita anytime nemugamba ekituufu kiri nti mami this and this happened to me nangamba ani yakikola lwaki tewangamba biki nemugamba mami teri muzadde ayagala kuwulira nti omwana we yayise mu kino of which nemukama ayina ensonga lwaki saakijja nenkikugamba simanyi kyekyalikoze kuba ayina pressure. Kati okuvola ne mugamba abantu abasinga they are not supportive, the family like abamu family was supportive but abalala nga they are completely like not. Did your sister gwali obera naye naye yakiwulira ku TV? Yeah, actually yakiwulira ku TV. Though I had such with her, that's why you were crying. There was a time when natula naye because waliwo mukwano gwange nayogana nangamba why don't you talk to your sister about everything that happened to you. So when natula mune mubulira and she was like she didn't take it as deeply. Omanyi omuntu nga sigwe kikutusona ngamba that nemuga this and this happened to me biki kuba abantu abamu yali abamanyi kwa nalinga mbera uwe ne mugamba this ngenda labo no muntu biki jeno jendaga. So nangamba kyakutuka ku ngamba that's really bad naye bibera obulamu you have to be strong biki. So she didn't know how much kati cha depression and mental illness ekyo kyo kyokukimutegeeza yanga nze byogerako sibimanyi. I don't know mental illness nemukuba nalinga twafunanga misunderstandings nemugamba like I have mental illness biki nangamba kati nze simanyi kyakukolera. I don't know how to treat someone with mental illness. I don't know how to do this and this to you. So when she heard about the story actually her friends were like getting back to her utwala your sister oh she's doing this and this bana yatebe byamutukako ddi. So she felt some type of way because people are different. She feels some type of way like wacholi mukola bino ebintu biki like what
lwaki ne mugamba nze nina reason lwaki nasazeewo bikola, but mom ne brother wange they were really supportive. Mom yangamba kola kyowulira kyoyagala omutima gwo kyegwagala. Abakuvuma baleke buli omu bamuvuma era balaba bano bujo babavuma nangamba bajja tuka bakiveeko. It's not going to last for a lifetime. Okay, so you're feeling way much better? Yeah, I do feel way much better. Have you sought professional well, counseling? Not yet, not exactly yet. Why? Is it deliberate? You think you can now handle? Well, it's actually what we said which took like, okay, counseling is helpful, but then there is that part where like you can't really heal from the things that you're still dealing with, you know. Okay. Yeah. Kale Esther, thank you so much for sharing. What's your Facebook, YouTube? Well, name? my Facebook is Birabo Esther Alba, and as well the YouTube. Yeah, and as well if anyone would want to really contact me personally on WhatsApp, they can use my number. Okay, give them your number. Yeah, it's 0700 878819. 0700 878819. Yeah. All right, that's Esther's story. Now I know ngoyagala to share with us. You can come in. The number Esther is 700 878819. For those girls that are stuck, and the parents that want her to talk to their kids, please get in touch. That's it for today. Today Mwencha Akome. Bye-bye. Rita Katana Bridal Event. Mwambaza abagole. Tulina Gomez. Emishanana.